Video yali ya Chris Obole bwe yali ajaganya oluvannyuma lwa mukama we Anita Amongo okubeera nga yali ayiseemu unopposed era nga kitegeeza nti nno yamaze okuba nga ate afuna omukisa oguddamu okuba nga yeesimbawo ate nga speaker wa parliament era ogamba nti ne Chris Obole ekisanja kye nga director of communication ku parliament kyali kigenda kuba nga kyongerayo mu maaso. Nze naawe tuba tukkiriziganya nti ekyamazima ensonga y'okusanyuka kwe eba ekolera ddala amakulu kubanga akuwagoowa oba okategera bulungi buli muntu yina mu bulamu obw'ensi eno aba alina okuprotectinga omugaati. Kakati abamu mu bulamu obw'ensi eno bwe tulaba abantu abafaanaganako nga bwe batulimu tuzirowinga ku bannanga ate nze situukawo awo nze okulya tekuntuusaawo awo paka nga tonnategeera saizi y'okulya oba omuntu oyo bw'aba alya kyenkanawa. Kakati ku lwokuna lwa wiiki eno Chris Obole ali omu ku bantu omusanvu abasimbiddwa mu maaso ga kkooti ya anti-corruption okubeera ng'ate avunaanibwa emisango okuli embezzlement of funds, money laundering n'ebirala bingi. Actually embezzlement of funds, money laundering ne misuse of office era ne basindika kwa limanda eruzira okuba nga ate bagenda mu maaso okubeera nga ate abalinda banaabanga badda mu kkooti. Wabula ebintu ebipya buli kaseera byongera okuba nga bizuulwa. Buli lunaku oluyita waliwo ebipya ebyongera okuba nga bizuula era ng'oyinza okugamba nti abantu abali mu makomera abagenze olw'obuli bw'enguzi buli lunaku ebintu ebyongera kwonooneka. Waliwo abantu abo actually wengenda okutandikira olwaleero osobola okuba nga oli mu ofiisi essaawa zino nga n'amaanyi ogalina nga n'obuyinza obulina obusobola okukyusa omusango ogubadde gufaanana bwe guti n'ogukyusa ne gulabika bwe guti. Osobola okuba okyalina amaanyi aga influencing ebintu ne bifaanana ng'ebituufu wadde nga bikyamu. Naye kya mu kiseera ky'amagezi nnyo okukimanya nti obudde busoboka okutuukira ddala ng'amaanyi agakyusa n'olupapula luno olusobola n'okufuuyibwa empewo nga tokyagalina. Mu kaseera ng'amaanyi ago agakyusa ebintu nga bw'obadde obikyusa nga tokyagalina, olwo ebintu ebituufu bijja kutandika okuvaayo byokka ate nga tokyalina kyabikolera okuleka okubitunuulira obutunuulizi nga bigenda mu maaso. We twogerera oluvannyuma lw'enkyukakyuka ezaagenda mu maaso mu bukulembeze mu parliament, Speaker Anita Amongo yaliwo mu biseera ebyo n'ataddizibwa ku bwa speaker. Okunoonyereza ne kutandika okugenda mu maaso mu offices ez'enjawulo era nitumaliriza nga n'abamu ku bali mu offices batandise okukwatibwa essaawa zino. Waliwo ebintu ebitandise okubeera unmasked, waliwo ebintu ebitandise okuggibwayo era ng'oyinza okugamba nti ebintu ebyo biyinza okuba nga omusumaali ogugenda okuba nga gusembayo mu kofini y'abakulembeze ab'enjawulo abadde batambulira mu parliament. Olwaleero waliwo abantu abaali bateekayo omusango mu mwaka ogwa 2024 nga nabo beemulugunya ku embezzlement of funds, money laundering ku bakulu abamu ababadde baloopeddwa. Wabula ndowooza olw'amaanyi ge baali balina abakulu abo, omusango ogwo omulamuzi agenda mu maaso okubeera nga agugoba. Oluvannyuma lw'okugoba omusango ogwo, bannannyini musango basazeewo okuguttusa kubanga balowooza nti kano ke kaseera akatuufu. Nga tukyali awo, Chris Obole okusinziira ku mawulire agava ewaabwe gy'asibuka kyandibanga
yakozesa nini namba z'abantu z'abaddereeva okuva e Bukedea, yakozesa permit IDs z'abantu okuva e Bukedea okusobola okuba ng'awa accountability eya ssente ezisuubirwa okubanga yali azijja ku paalamenti okubaako emirimu egimu gye zirina okukola. Kakati okusobola okukakasa bakamabe nti emirimu gyali gikoleddwa, yali alina okufuna nini namba ezo ne permit namba ezo okusobola okuba ng'akola accountability. Bannannyini national IDs bwe baatuddeko nti nno ebiwandiiko byabwe birina ebitongole bwe biddi mu kutambulira essaawa zino era nga zikakasa nti baafuna ssente, nabo bavuddeyo okusobola okubeera ng'ate beekubira enduulu okulaga obutale bumativu bwabwe. Okunoonyereza ku ba commissioners kukyagenda mu maaso naddala mu ofiisi ya IGG, era nga kigambibwa nti waliwo ba commissioners abakyagenda mu maaso kubeera ng'ate basamuningibwa okwongera okuba ng'ate batwalayo okwewozaako kwabwe ku bigambibwa nti waliwo bigenda mu maaso okubeera nga bibanoonyerezebwako. Ebyo bigenda mu maaso. Ate n'ekiri mu nnyumba ya Speaker wa Parliament nakyo si kirungi. Kubigambibwa nti bizinesi tezikyasobola kutambula, abakozi mu maka abamu batandise okwegoba olw'ensonga nti ssente za freezingibwa, takyasobola kukola mirimu gye. Naye nina okwemulugunya ku pulezidenti wange omulungi nti aza atulaga nti ekitongole kino takisaamu kitiibwa. Lwaki ndowooza bwe ntyo? Bwe ndaba bamemba bazaalonda ku kakiiko kano, kino ekifo yakifuulanga ew'okukanyuga abantu abalonzi be bakoowa. Kaŋŋamba oli munnabyabufuzi weesimbyewo oba kampe ekyokulabirako oba maybe bulambulirowa ogudde mu kalulu, okaabye ennyo, abalonzi bankamula, ndi mwavulu nkupe, sikyalina kakulya, ndi mulwadde muyi, waliwo ekimbe kyemaze nakyo emyaka 3 neetaaga ARVs. Genda mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu. Pulezidenti nkukubira omulanga, akakiiko kano kalina omulimu gw'amaanyi nnyo mu ssemateeka. Ennyingo 4 mu ssemateeka. Chapter 4 of the Constitution is the biggest chapter. It contains the Bill of Rights. Akakiiko kano ke kalina mandate esinga obugazi eri serious ekwata ku ddembe ly'Abannayuganda. Naye abantu b'ozoolonda nti lwakuba oyagala kubawonya abamanerenda, loan sharks, abaagala oba wambako ebyabwe okubatwala mu kooti nti genda ogira otuulako eri. Ssebo taata Natasha, nkwegayiridde akakiiko kano tandika okassaamu ku kitiibwa. Tomorrow I will not be here. Era ekisanja kyange kiggwako omwaka ogujja mu September. Naye nsaba pulezidenti bw'oliba olonda ssentebe ne bamemba b'akakiiko kano, akakiiko kawe ku kitiibwa. Naye n'ojja okanyuga wano abantu abatalina credibility, obasuubira kukola ki? Era bino byennyini bye tulaba bino. Ebigambo bya ssentebe w'akakiiko k'eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya bibaddemu ebigambo bingi, wadde omutimbagano gwapiikinze waliwo eyayogeredde ku bantu abalwadde abeetaaga okubaako we batuula bafune eddagala basobole okulimira. Abamu basinze kwetooloolera awo, abalala bavuddeyo nga bagenda mu maaso okubeera ng'ate bamuwabula ku avenue oba channel gyasazeewo okukozesa naddala ng'ayagala okuba ng'atuukirira omukulembeze w'eggwanga. Wabula ffe abantu ba bulijjo essuubi lyaffe lituli mu kakiiko kano ak'eddembe ly'obuntu lwa nsonga ti singa eddembe ly'obuntu libeera likyagenda mu maaso okuba nga lirinnyirirwa mu ggwanga, obuvunaanyizibwa bwateekebwa mu kakiiko kano okutunula mu cases ezimenya eddembe ly'obuntu era n'okusobola okulisalira amagezi. Wabula ekizibu kibeerawo nti singa abo abali mu kakiiko k'eddembe ly'obuntu tebamanyi kyakukola era nga baateekebwayo kubanga baali banoonya mirimu. Ekibuuzo, ffe abantu ba bulijjo akakiiko kano be kaateerwawo tuba tusobola okukaganyulwamu, era bwe tuba tetusobola kukaganyulwamu
naye nga kakyagenda mu maaso n'okuba nga katwala essente z'omuwi w'omusolo. Lwaki kaba kakyagenda mu maaso? Lwaki abantu abasinga naddala abakulu mu gavumenti bagaanye okuwulira eddoboozi ya Mariam Wangadya ku bigambo ebikulu bye yayogedde ne baagala okwetooloola ku kigambo kimu eky'eddagala era n'obulwadde bwe yayogeddeko nga ye si ye yabutandikawo era nga si ye yabutambuza eri ababulina. Awo bwe tugenda okuba nga tutambulira n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okuba nga tukuweereza. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai neneesanya okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eya kago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411. Kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku +971 582 58 79 oba ku WhatsApp ku +256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport Edeira mu Dubai ku gate namba 8. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka. Kale kusema official na josinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifaanaganako bweziti yonna gy'owangalira mu bitundu by'ensi nkubuuzaako ne nkubaza okubeera nga ate otwegasseeko n'olwaleero mu bitundu by'ensi ne mu bitundu by'eggwanga yonna gy'owangalira webali okubanga ate otulaba. Kale ne nkusaba okubeera nga vidiyo eno ogirayikinga okusobola okuba nga ogyongera amaanyi okutambula okugendako ewala. Nkusabye okukomentinga kijja kutuyambako okufuna kiki ky'oba olowoozako ebyo tuba tukozeeko ate n'okutulaba ebbanga eriweerako ddala nagwo omukisa gojja okuba nga ate owadde vidiyo eno okubanga eyongera okufuna obulamu. Olunaku lwa 6 kansubire nti nno bitambula bulungi mwebale kukola mwenna abasobodde okuba nga mukola. Kale munzikirize embeere nga ate mbategeezaako ku bannaffe aba African Canadian Foundation bakutegeeza nti no conference season eyokusatu eya substance abuse addiction and mental resilience gyeri. Twagala okuba nga tubategeeza nti banne tugenda kuba nga tugenda Toronto, Canada ennaku zomwe zigenda kubeera 11 ennaku zomwe 12 September omwaka 2026. Twagala okubategeeza nti namba z'essimu zayo ku screen eyo z'oba okozesa okusobola okubeera nga ate obuukinga. Ekisaawa zino kyetukolako mu mwezi guno obudde buno obusigaddeyo tugaba invitations. Kakati bw'oba nga oyagala kufuna invitation otambule naffe ennamba ezo zoya ku screen z'oba okubako essaawa zino z'oba okubako oba weerezaako WhatsApp message ya WhatsApp yo mugirabi eri +647 740 1951 ate okusobola okuba nga ate ekintu kitambulira ddala bulungi nga wandibadde okyetaaga. Kale awo nga tuvuddewo nzikiriza mbere nga ate nkutegeezaako nti bannaffe aba MD Motors weebali e Kabuusu ne mu Ndeeba ffe tuli bakafulu aba making sure nti tupimpinga emmotoka yo ne tugikyusa mu ngeri gyerabikamu. Oyagala kugula tinti wa mmotoka ffe tuli bakafulu ba tinti w'emmotoka. Oyagala kugula mataala, oyagala kugula cassets bwa mmotoka, radio, byonna nga wandibadde obyagala MD Motors tubijja kuba nga tubikutuusaako. Kakati tukutegeeza nti tutuukireko ate okusobola okuba nga ate ebisingawo obitegeera mu nteekateeka efaanaganako bw'ekyo. Nkwaniriza kansubire nti noli bulungi olwekujjo tetwalabye seeko twabadde bize naye kale olwaleero weetuli katulabe gye binaasobola nga bitambulira. Akati agatambula abo tugenda okuba nga tutandikira olutalo okugulibwa enguzi mu ggwanga Uganda naddala mu kitongole ekya Parliament tukyagenda ddala mu maaso. Parliament asiga ddamba ku masiga asatu agatambuza eggwanga lino era nga oyinza okugamba nti nno obulyake singa butandika okweyolekera mu ssiga eryo omuntu wa bulijjo nno ayinza okumaliriza nga watufu w'alina okuddukira talinaawo. Lwaki? Nti ku masiga asatu agakola eggwanga lino
Eddiga lya executive liri governed by the president era nga ne ruling government yeba eriddukanya okusinziira ku interest yaayo nga bw'eba eyagala ebintu bitambule. Kakati omuntu wa bulijjo oyinza obutasalawo nnyo executive byeyagala. Of course judiciary nayo tusigadde mu ziryaffe ng'abantu ba bulijjo nti gye tuddukira bwe tuba nga tulina obukwemulugunya era nayo tusuubira nti lyandibaddemu buli bwanguzi then nessiga erya parliament eryo nno lyeri ekisooka okukola amateeka legislation oversight okugoberera emirimu gya gavumenti egigenda mu maaso n'ebintu ebirala bingi nnyo. Kakati bwe tuba tuli wali naddala mu oversight n'ebintu ebirala bingi ebirala parliament byekolako tewandibaddewo buli bwanguzi kubanga singa bubeerawo kitegeeza nti emirimu gya parliament egyo eryandibadde ejja ogwakalabalaba ku ebyo ebirina okukolebwa kitegeeza tegujja kukolebwa mu butuufu ate singa tegukolebwa mu butuufu tumaliriza ssente y'omusolo yeefudde. So kakati obuli bw'enguzi bukoseza ddala nnyo entambula y'emirimu naddala singa buba buyingidde ate mu parliament. Kale naye kakati IGG yatandika okukola okunoonyereza kwe okunoonyereza okwo kwali kunene mu office mu institution ya parliament as a whole. Ebyali mu office ya speaker parliament byakolebwako okunoonyereza naye ate ne offices endala zanoonyerezebwako era twabawa details ku byaliwo ng'abakulu basimbibwa mu maaso g'omulamuzi era essaazo ne twogerera batemeza mu mabega wa mitayimbwa. Wabula okusinziira ku info gye twongera okufuna abantu bangi nnyo bwe kataligirya abayinza okumaliriza nga bali mabega wa mitayimbwa. Naye engeri gye bino ebintu gye biri bya misango sandi omanyi time bwetuuka of course nga tukyayogera ng'ab'amawulire naye kakati saa zino ku level kwe tuli olumu obeera first amannyo gajjamu kubanga amannya bw'ogateekamu oyinza okulabika nga ali mu kulwana omuntu omu okuba okusibwa. Essaawa zino amateeka gali mu kuteekinga its due course era nja kukugamba nti abakulu mu parliament awo bangi abayinza okukwatibwa ku mitwe naddala abaali in line n'engeri speaker parliament gye lyatambuzaamu emirimu gye. Yes, abamu bawa excuses zaabwe ebyaffe byali mu mateeka. The good thing nti IGG ali mu kukola okunoonyereza kwe kakati ffe bannayuganda kye tugamba nti okunoonyerezebwa kwonna mu bujjuvwako kukolebwe then okunoonyereza okwo kunaakolebwa mu bujjuvu abo bokka abagwanidde be bajja okukwatibwa abatagwanidde era bajja kusigala ku mirimu gyabwe nga bagenda mu maaso kubanga bagikola. Naye ng'agali latest SARS n'agaliko waliwo information eraga nti nno waliwo abamu ku commissioners abaasamoningiddwa IGG okwongera okugenda okunoonyerezebwako n'okubaako ebibuuzo byakola ki bye baddamu. That does not confirm nti bagenda kukwatibwa. IGG akuyita n'akubuuza ebibuuzo bye bakubuuza ebibuuzo ebyo n'obiddamu. Kakati engeri gy'obiddamu ne facts ezitambulira ku answer zo of course zisalawo nti ono yandibanga atulimba oba yandibanga ye talina buzibu. So omuntu okuyitibwa mu office ya IGG okubaako bye yeewozaako tekitegeeza nti alina omusango. Kituufu bayitiddwa naye ekyo tekikonfaminga nti balina omusango. Balina omusango nontantiru nga DPP fayiro yaabwe amaze okubanga agitwala mu kooti olwo basomerwa emisango egyo. But saawa zino mu kunoonyereza kuno kugenda mu maaso bakyanoonyerezebwako. So ebisukka ku ebyo tujja kusooka tubiwa obudde tubireke tulinde wali nga bagambye nti kubana babiri balina obuzibu oba kubana bonna balina obuzibu oba kubana bo bazuuliddwa nga they are clean. Awo wetujja okubanga tulinda. But saawa zino what we can only say nti kituufu baasamoningibwa tobawa kulimba nti tebasamoningibwangako. Baasamoningibwa bakyagenda mu maaso kubira ng'ate bakyanoonyerezebwako mulimu okwanjula ebyobugagga byo byolina ne bifaanaganako bingi process mpanvu nnyo then n'okwaakauntinga emirimu egy'enjawulo egyakolebwanga. Ekyokubiri lwaki balina okusamoninga bakomishona? Bakomishona lwe lukiiko olukulu oluddukanya parliament
kitegeeza nti buli kintu kyonna ekigenda mu parliament wekibanga tekikwata ku ggwe nga kikwata ku speaker wa parliament era naawe wennyini kikukakatako okunnyonnyola bino yabikolanga mmwe mutunudde luddawa kati either gwe n'ogamba nti nze nabalabula ne bagaana owuliriza n'omaliriza ng'ofuuse omujulizi oba n'ogamba nti bannaye nze saabimanyaako kubanga saaliwo either ne wejjeerera oba n'ovunaanibwa ogw'okulagajjalira omulimu gwo ebintu ebifaanaganako bityo because opposition esasuza oba buli w'osasulwa kitegeeza nti nno olina ensonga lwaki osasulwa kati singa olagajjalira omulimu ogwo ogukusasuza osobola okusanga ng'osobola okufayiningibwa olw'okulagajjalira ofiisi yo naye kale now ekipya ekiriwo essaawa zino Chris Obole oyo ne director of communication ku parliament awo bonna bayinza okuba nga ebizibu bikyagenda mu maaso kubanga bibajjira naye ate ye gakaaba yandi gakomba olw'ensonga nti information empya eva mu bitundu ebyebukeddeya ku kyalo ekimanyiddwa nga Kachumbala ku kyalo ekimanyiddwa nga Komulia Kerry village mu sub-county y'e Kachumbala si birungi kakati mu bbaluwa eyo gy'oyinza okulaba ku screen yo egamba nti Kachumbala Drivers and Loaders Association Komuliakere Cell Komuliakere Ward Kongunga Town Council Bukeddeya District era ng'ebbaluwa ya nnaku z'omwezi 2 July omwaka 2026 era ng'ebbaluwa baagiwandiikidde Inspector General of Government ne bawako plot gyasangibwa ne ba ensonga yaabwe ne bagiyanjula ne bagamba nti referred by the Directorate of Communication and Public Affairs Parliament of Uganda. It has come to my attention through the office of the Chairperson Local Council on that several identification documents, national IDs and driving permits of my association members were used by Mr. Obole Chris Aliko to account for millions of public funds under the donation from the Speaker's office. As an association, we prepared registration and funding application files bearing photocopies of members' identification documents that were submitted to several offices, including the District and Parliament of Uganda. It is regrettable that our pride was used by other people to enrich themselves as a chairperson. I am bringing to your attention that the fact that none of my members received the funds allegedly accounted against their names, specifically the following members are affected. Kakati abakulu bano mu kugonzagonzaamu katono nnyo mukola sako yammwe mukola association yammwe mumala okukola association mutandika okuwandiika amabaluwa mu bakulu nga musaba abakulu okubakwatirako namwe musobole okuba nga mwejja mu bwavu kakati n'abakulu bano nabo wekyali bawandiisa amabaluwa mu bakulu baagala kuba nga bejja mu buki mu bwavu kakati mu ngeri y'okusobola okukakasa abakulu bano nti nno sako gyeri association etambula oteekako nini namba z'abantu abo ne photocopies bakakase nti okay bano bali organized tubayambe ne bano bwetyo bwe bakola era bakikola ne basubmitinga mu district ne basubmitinga mu bakulu mu parliament kati ne balinda yenna anaawuliranga presentation yaabwe ebakoledde ate y'anaabakubira okusobola okuba nga ate abaako kyabawa kakati kigambibwa nti Obole bwagwa ku documents zino zaamuyamba kubanga jjukira bw'ogenda mu budget ya speaker donation yokka ndowooza yali mu buwumbi nga bumeka kyobola nti bwali buwumbi bumeka donation budget ya speaker ya donation yaliko sente nnyingi nnyo kakati nga sente ezo of course speaker abantu abakozi be ku parliament be ba identifying abantu ab'enjawulo ab'okuyamba kakati mu nteekateeka efaanaganako bwetyo kitegeeza nti no nga director of communication naye asogamba nti speaker nti nange waffe ninayo abantu b'ensabo nnyambireko kakati okusobola okwacountinga sente ezo ng'azigjeeyo alina okuleeta identification eziraga nti sente naziwadde ono akiikiridde bano ono akiikiridde bano kakati ku IDs
Oboleze yakozesa eya Aguti Yazid era ng'ono Aguti Yazid alaga nti nno yamuwaayo emitwe obukadde 5 n'obukadde 30. Okuriyan Ben kigambibwa nti yamuwaayo obukadde 28 n'obukadde 5. Okedel Ivan yamuwaayo obukadde 35. Masai Eric yamuwaayo obukadde 4 n'amuwaayo n'obukadde 12. Etoli Moses yamuwaayo obukadde 15. Olupot Ben n'amuwaayo obukadde 20. Kisoka Joseph n'amuwaayo obukadde 50. Erute Robert n'amuwaayo obukadde 60. Muron Steven n'amuwaayo obukadde 22 era nga ssente zino wozibalirira obulungi ziba zikola obukadde 675. Kakati ekisinga okuluma kiri luddawa ku balyake. If this is right, abakulu bano abali attached milioni 5 milioni 24 milioni 35 milioni 4 milioni 15 bw'omutunuulira bwoti ng'omusanze tomwegomba nti kale bw'oba osazeewo okukozesa amannya g'ono nti tuukira nannyini national ID omugambe nti waliwo ssente ezigenda okufuluma naye miliyoni zino 5 n'ekisinga okuluma era kyawaliriza ne chairperson wa SACEN wa association eno okuvaayo kyabadde kimu nti abakozi be oba bammemba be ekisinga okubaluma nti ssente ez'abawandiikibwako nnyingi tebazifunanga kati tebalowooza nti balizifunako. Kyokka bwe twogerera okunoonyereza kugenda mu maaso. Kakati mu kaseera ng'ono atandise okunoonyerezebwako documents zigenda kuvaayo nga ziraga nti ssente bwe zaafuluma yazigabira bano. Kakati kitegeeza nti nno bw'oba oli mu kunoonyereza ku babbi ne bano oba ogenda kubakwata kubanga be baba bamuyamba okukola accountability. Kati bano ne bagamba nti tetugenda kukkiriza kutusiba. Katwesookeyo tuwandiike ebbaluwa abakulu bakitegeere nti bannange ffe mu bubbi tetwalimu. Kakati oyinza okubeera awo ng'okola bibyo nga tobbangako naye nga tosanga wandyagadde okubba naye nga n'ebyokubba tobirabangako naye ogenda okumaliriza ng'okwatiddwa mu bubbi naye ng'eyabba ssente ye aliwe n'abaana be ne mukyala we bali mu kunyumira bulamu gwe ng'eyasibwanga n'obujulizi bukakasa kubanga dokumenti zo ziri attached ku zo tobimanyiiko tobirabangako. Kigenza okumaliza abakulu bano nga bavuddeyo bakoze eki beerwanyeeko. Kakati cases endala ezifaanaganako bwe ziti zikyayongera okuvaayo. Olwaleero mu mawulire ebimu ku bintu eby'omukulu Chris Obole bitandise okuvaayo abantu bagenda mu maaso okubira ng'ate balaga bino maybe caution tebikonfaminga nti ssente bize yabikolamu. Kati naawe kyekibiina ekyo kyekibi ky'obulyake nti n'ebintu by'okoze mu ntuuyo zo ebizibu bwe bijja abantu batandika okubijjayo ne babituuma obulyake. Amakya g'olunaku olwaleero Honorable Odongo Oto avuddeyo n'ateekayo ennyumba zino ku mukutu gwe ogwa X ng'agamba nti IGG bw'aba agenda mu maaso okunoonyereza gano amayumba ge yanditandikiddeko okuwamba. Daudi Kakabanda n'avaayo n'ategeeza nti nno naye nga mbadde mmanyi ti amayumba gano Chris Obole yagazimba ne speaker Anita Amongo tannafuuka speaker. Kakati osobola okusanga nga mu busevingi obwasooka yasobola okuzimba amayumba gano. Naye olw'okuba nti nno kati essaawa zino bamutaddeko olukongolo n'okumunoonyerezaako kati n'ebintu bye yakola innocently oyinza okumaliza nga bikafiiriddemu. Tugenda tumaliriza tutya nti obuli bw'enguzi si kirungi. Ffenna tusobola okuba n'akatono nine ffenna ne tweyagala kubanga singa ffe abamu twegaggawaza tujja kugenda okumalirizanga abaavu abangi ate bavuddeyo batulonkomye nga n'obutono ne bye tubadde tukoze tubifiiriddwa. So ekyo kyekiri ku Chris Obole essaawa zino tujja kulinda tulabe oba omulamu oba ofiisi ya IGG enaayongera okuba nga ate ekola okunoonyereza ku nsonga ezifaanaganako bwe zityo. Si ku mboozi y'emu ababaka etteeso
oluvannyuma lw'okukyalirako speaker wa parliament olunaku olw'eggulu baavudde ne bakola press conference era bino bye baayogedde. While we fully appreciate the importance of accountability and the rule of law, we respectfully pray that compassion may accompany justice in considering her present circumstances. Your Excellency, we therefore pray that 1. The Right Honourable Annette Anita Among be granted greater freedom to enable her to properly manage her health and continue fulfilling her constitutional mandate to represent the people who elected her. Consideration be given to unfreezing her accounts to enable her meet her lawful obligations and restore the livelihoods of many Ugandans whose employment and welfare have been adversely affected. Exercising your wisdom and compassion, Your Excellency, may you remember the humble contributions that the Right Honourable Annette Anita Among has made in the service of Uganda and extend her mercy, forgiveness and reconciliation. We make an appeal as the TESO parliamentary group to you, not only as the President of the Republic of Uganda, but also as a father of our nation. As the scripture reminds us, as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. That is in Psalms 103, verse 13. We respectfully ask that you extend your fatherly compassion to one who has faithfully served her country and served you. Reached out to her, we have seen the conditions, she has reported to us what is happening to her. You have heard from our main speech, accounts being frozen, the people who are having employment under her, for instance, she has the schools, we are told some of the teachers cannot be paid, the students are there, the accounts cannot be operated, it is a big thing. You cannot raise money for the livelihood on a daily basis because of what is happening around her. She does not have the freedom to come out of her house. It is such a serious thing. So really, we are here as members of parliament from TESO to bring out this humble appeal. We do not know what the investigation is now showing. What is the report looking like? What is the circumstance? What did she do? What is wrong? But our appeal now, like we have said it, Mr. President, be merciful. We don't know the exact wrong, but from the treatment around her or surrounding her, we feel that something might have taken place that angered the country or angered the government. We pray that the President listens to our voice and have mercy, have compassion, so that she can gain her freedom. All of us know how active she has been, and you can imagine such an active person to now just be there. Her health condition is not good. She's emotionally and psychologically tortured. She needs to see the outside world. She needs to represent her people. Excellency, I know you have a heart of a father. I speak as a mother and a woman. Having seen my fellow woman, I may not speak much, but I pray to the President. Kale kakati embeera ya sipiika wa paalamenti ebivaayo buli wogenda mu maaso okubeera nga ate obiwulira tebinyuma. Emabegako awo twali tulowooza nti maybe just house arrest. Emabegako awo twawulira nga akaaba okubujjanjabi twalowooza nti maybe yali ayagala kubeera nga ate aweebwa buweebwa mukisa kutandika kutambula. Naye okusinziira ku update eyo kitegeeza nti kyandibanga n'ebyobugagga bya freezing, bwa accounts za freezing, batakyasobola kutambuza mirimu gye nga bwe yagitambuzanga. Jukira ebimu ku byobugagga bya speaker wa parliament, of course akaliisoliiso wa government agenda mu maaso kubanga abinoonyerezaako.
byolowooza nti byandibadde bigenda mu maaso kubanga ate bisupportinga bizinensi ze nga taliiwo. For example, Maama Bukeddeya mukutu gwa mawulire guli mu bitundu eby'Ebukeddeya. Mu lipooti ya IGG ku bimu ku byanokolwamu yali egenda mu maaso okubira nga ate eraga nti nno bajeti ya Parliament eya publicity yali eweereddwa emikutu ebiri, naye nga omukutu gumu ogwa Maama Bukeddeya gwali guweereddwa ssente, nga bw'otunula ssente zaali ziweereddwa omukutu ogwa TV mu mwaka mulamba, nga ssente ezo ziweebwa omukutu gwa Maama Bukeddeya mu mwezi gumu. Kakati kitegeerebwa nti mu kunoonyereza ojja ssanga nga n'akawunti z'omukutu ogwo zigenda mu maaso kubanga zifreezing. Wabula ate ebyo tebiremesa mirimu mirala kubanga gigenda mu maaso okubanga gitambula. Kitegeeza nti n'omukutu gulina okusasula expenditure zaagwo, gulina okusigala nga gusasula abakozi n'ebifaanaganako bwe bityo. Kakati accounts bwe ziba nga tezisobola ku operatinga, kigenda okumaliza nga emirimu gisiŋŋamye. Bw'ogenda ku ssomero, of course lirina abaana abasasula school fees, naye ssente ezo zirina account kwe zikuŋŋaanira. Liri ssomero eririna ebintu ebyetaagisa okubeera nga ate bigulwa okusobola okuba nga ate abaana basoma. Kakati olw'okuba nti tewaliwo ssente, ojja ssanga n'emirimu ku ssomero amasomero ga sipiika, emirimu tegikyasobola kugenda mu maaso okubeera nga gitambula. Kakati abazadde, jjukira abazadde basasula school fees waabwe nga be-expectinga abaana baabwe okusoma. Kati abaana abo singa baba tebasomye, kitegeeza abazadde babagenda kuggyayo abaana. Ontegeera bulungi. Ate n'ababadde ba planning nti omwana wange bw'amala wano ngenda mmutwalayo, aba takyasobodde kukuleetera mwana ku olw'emivuyo oba n'obuzibu obuba bugenda mu maaso mu bizinensi yo. Kakati ogenda okumaliriza nga process yonna ey'okufreezinga ebyobugagga eziŋŋamiza emirimu gyonna nga bwe gyandibadde gitambula ate mu bulamu bwa sipiika. Kakati muzimu update ndaze twongedde okufuna nti Ebukeddeya eyo, of course amakaago bwe twali tugezaako kubanga tubatemeratemera ebyobugagga bwa sipiika, twabategeeza nti kituufu ennyumba ya bbeeyi, naye ennyumba etudde ku ttaka eddene erya faamu kw'alimira n'akolera emirimu gye. Kakati okusinziira ku biriwo, abakozi abamu oluvannyuma lw'ebintu okuba nga bikyukira ku sipiidi, abamu tebaasobodde na kulinda ne bafuluma ne bagenda. Kakati tugenza omumaliriza nga n'emirimu gya sipiika wa Parliament ebintu bye bitandise okufa. Ebimu tasobola kubitaasa, ebimu byasobola okutaasaako abitaasa, n'ebimu tasobola kubitaasa, tasobola kubisupervisinga. Now that's how fast obulamu gye butambuliramu, gye bukyukiramu, nga emabegako bubadde bulungi nga badde butambula bulungi. Bw'otunula ku ngeri speed ebintu gye bitandika okuddukamu, kyova olaba ekyo kyawaliriza ababaka okuva Teso okusaba President Museveni akozesa obuyinza bwe okubeera nga ate either asonyiwa oba abaako byawewulamu. Ebimu ku bisinga okumenya mu nsonga za sipiika nti paka nakati talina update nti tukunoonyerezaako bino tubizudde tugenda kusamoninga, obeera kwanaasula ataasulawo taasulawo yaba agenda mu maaso. Tomanyi oba bagenda kukusonyiwa, tomanyi oba bagenda kukusiba. Kyokka n'emirimu nagyo tegisobola kutambula, tegisobola kugenda mu maaso. Kakati n'amaliriza nga ebintu bye ate tebitambudde bulungi oba tebitambudde nga birina okuba nga bigenda mu maaso okubeera nga bikola ki, bitambula sayidi ezeeyo. So naye ebyo byonna nga bigenda mu maaso, bibuuzo bye basigala nga abantu babuuza nti okay, akawunti muzifreezinze, ewaka mumuganye okutambula, but kiki ekiddako? Awo wakulu nnyo kubanga eggwanga Uganda ebbula ly'emirimu kyekimu ku bintu eby'amaanyi ebiri mu ggwanga muno. Kakati mu kaseera nga waliwo abatandisi b'emirimu, tekyandibadde kirungi ate abafunye emirimu ne bakola ne batasasulwa, kubanga bwe batasasulwa bagenda kuvaawo. Kalojosanga nga okukwatibwa kwa sipiika wa Parliament oba okuteekebwawo sipiika nga tomusibye ate tomutadde, kuziŋŋamya obulamu bw'abantu bangi nnyo abalya ku ye. So
ndowooza okumuleka awo waali tekiyamba. Artist mugambe nti alina omusango ebirala bitambule kubanga alina system esobola okutambuza bizinesi ze. Wano mu Uganda tubalabyeko. Ffe twabeeranga wano nga twogera ne Haji wa Payini. Ng'akuba amasimu ng'ayogerezeganya n'abantu ab'enjawulo. Actually Haji wa Payini bagenda omusiba nga nkyasoma nga mutegeera ali mu kkomera. So kitegeeza nti nno omuntu osobola okumusiba ne bizinesi ne zisigala nga zitambula n'abantu basigala nga bamufunamu. Naye ate okumuleka abweru ate abadde bamuganyulwamu ne balekerawo muganyulwamu ng'ate bizinesi ezisobola okubagasa mu ggwanga erikyalina mirimu nga Uganda. Still kisigala tekikola ki tekiyamba mu bitundu ebifaanaganako bwe bityo. So katusuubire nti nno binaatereera. Kale wolabidde emboozi eno ndowooza ajja kuba bulayo kaseera katono omukulembeze w'eggwanga okuba ng'ayogera. Twabategeezezza nti nno tusuubira nti nno omukulembeze w'eggwanga bwe kinaaba nga bitambudde nga bwe birina okutambula. Mu kwogerako kuno mwe tuyinza okukonfamingira DTV oba omukutu gwa Nations Media ogenda okuba nga guggulwawo. Ebyo byonna tubisuubira mu update gy'alina okuba nga ataatuwa olunaku olwaleero. Wabula waliwo omukulu agenze ku mukutu gwa X. Olunaku olw'ejjo olw'omuli agaali gatambula nti nno kikonfamingiddwa nti Susan Nsibirwa nga ye MD wa NMG agobeddwa. Wadde amawulire ago tegalina we gaakakasiddwako, so gayinza okuba nga yabadde just rumors. Kakati omukulu ono Egesa Ronald n'avaayo n'agamba kale bwe muba nga muwulira nga Nsibirwa takola nga bwe mwagala ni gwe mwandyagadde alondebwe kuba MD wa NMG n'ateekayo okulonda. Abantu bagamba nti kakati ssaawa zino ne tunaateekayo omuntu akola ebituufu nga bwe birina okutambula era ayinza okufuna obuzibu. Katuteereyo ddala abo abanaakola abakulu be baagala. Era ng'abadde waggulu Kristo ennyo, abadde Daudi Kabanda ebitundu 35 ku buli 100, Madamu Natasha ebitundu 32 ku buli 100, Andrew Mwenda ebitundu 29 ku buli 100, omwogezi w'amagye Chris Mageze ebitundu 9 ku buli 100. Ng'abantu bagamba nti kakati ssaawa zino bwe tugamba nti tuleeta ali professional alina okukola ekyo ky'alina okukola temujja mmukkiriza. Kati baabo be muba muwe emirimu. Akati katulinde tulabe obukulembeze bw'eggwanga oba anaasobola okuba nga aggulawo. Naye olunaku olw'eggulo Secretary General wa UN yavuddeyo n'akomentinga ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga Uganda ne ngeri gye balabamu ebintu. Sooka ompe ku vidiyo eyo. Tuyali kakugesa kw'amaanyi ku mikutu gy'amawulire mu ggwanga Uganda. Moving to Uganda, the Secretary General is following closely recent developments in Uganda and notes with concerns reports regarding the detention of political and civic actors in the country, including cases of which the whereabouts of some individuals have yet to be clearly established. He recalls that freedom of expression, including the independence of the media, as well as the rights to liberty and security of person, are enshrined in Uganda's constitution, as well as in international human rights obligations. He encourages all stakeholders to exercise restraint and uphold the rule of law. Moving to Uganda, the Secretary General is following. Meet our passionate creator, ready to bring ideas to life at Truth Design Academy. From mastering graphic design to creating stunning visuals, this is where creativity begins. But design is just the start. Lights, camera, action. Exploring the world of filmmaking is just as exciting. With hands-on experience, every challenge turns into a learning opportunity and success is just a step away. At Truth Design Academy, we offer courses in graphic design, film production, digital marketing, website design, 3D animation, and photography, including drone technology. Your creative journey starts here. Enroll today and turn your passion into a profession. Kale kakati nga tumalirizaako bino olunaku olwaleero waliwo vidiyo ebadde etambula eya Bobi Wine president w'ekibiina kya NUP ng'ali ne Zex birangirangi nga bagenda mu maaso okuba nga bayimba ebintu eby'enjawulo. Oyinza nga bali mu happy time yaabwe.
abantu ab'enjawulo bavuddeyo ne ba comment zaabwe. Of course me nganze ngenda ba video eyo ngamaliriza. My interpretation, Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi banga lyamala mu kalulu n'ava mu kalulu. He struggled a lot but alone. Ebisingako yabyogeranga. Era singa yasangibwa nga litalina ba followers basobola ku re-echoinga ddoboozi lye, yandifiiridde mu kasirise nga tewali amuyamba. Yavaayo n'ayogera ku buli kimu and everyone was quiet. Now, after nga at least byeyayogerako, kubanga mu kaseera kwe yayogereranga nga abamu bagamba alimba yekwese, alimba kino, nekigenda ne kiyita. Tewali yagatta ddoboozi mu bakulembeze ab'amaanyi b'olowooza ab'omuzinzi ku kyali kigenda mu maaso mu bulamu bwe. Sinakindi abamu baasalawo na kumumookinga. Njikira omukulembeze omu gwe nalaba yali ku mukutu gwa mawulire ogumu ng'agamba nti Kyagulanyi waba mukulembeze w'amaanyi lwaki abadduka ajje tumulwanirire. Unfortunately obuzibu ne bugwa mu maka ge g'ekibiina kye tetunnamanya waatuuse kulwanirira mukama we. N'ebirala bingi, mutiitiizi adduse kati waliwo omulala gwe twasemba okulaba nga naye mu ggwanga taliimu, tumusabira yaakomewo. Ebyo byonna we bimala okubeerawo, I believe osobola okumulabako ng'asobola okuyimba. Si lwakuba nti ayimba nti kalyonso. Naye olumu buli bw'obeera ng'oyogera nga abantu abalala balowooza by'oyogera si bituufu naye obyogeza maybe butiitiizi naki. So, video eyo simanyi ani yakyalidde ani, I'm not sure about that. Naye babadde bali mu happy time. Katuba kambalekere video eyo. Waliwo bemadde ndaba ndowooza mulaba Bobi Wine yabalekera struggle yagenda. Base nnyo twagala okubajjukiza. Ne bw'atandize mu byabufuzi, he could maintain that life because yagikolerera. He's okay. Politics is a calling that he went to. Agitambuzaako wagitambuza. And secondly, bw'abanga abasobola okuyitawo ku wiilu ye bali Kampala beeyagala mu mmotoka ag'ebbeeyi n'amayumba ag'ebbeeyi, why would you expect him ate okubeera nga ye munakuwavu? I think that is too much. Kambalekere clip eyo ya happy time ya Honorable Kyagulanyi ate tujja kuddamu mu upload endala ndoza kusala zijja kubeera nga 5 nga tutunula mu 4 nga tutunula mu bigambo by'omukulembeze w'eggwanga n'ekirowoozo nti nno anaabaguddewo NTV. Nze nakulaba byonna bye nali nkola mwaka akaseera byanzigwako naye obuvumu nabufuna nzije nkubongeko gye ntegeeza nkubuuzeeko naye muli gwe bundabaawo onvuma ogamba ndi mpale nywera meekuwa newankubadde mwavutakwana sebedde ku ggwe maama ogamba oganye kale maama newankubadde mwavutakwana sebedde ku ggwe maama ogamba naye tonyinako alala alala Hana Farukoa. Baby, did you know? Nothing I hope to Wagala. What you should know. Abalala Sivagala. Singo money. Mukano chotegeza bendi. Newankubadde mwabutakwana. Sibide kugwe mama. Ugambo ganye kale mama. Newankubadde mwabutakwana. Sibide kugwe mama. Ugamba naye Yolisano. Cho. Kale manyeyo bandi bajja bakudetinga. Bagala bakunemeko gwe nakyuzinga bagagga. Bawampi bampi beru n'okunsinga. No kunsinganze, but they should know, Joli wange wa musai, wobuyimba uwe, nandi nawo womukwano, mulyato lyomukwano,
we ebirabo nga nkutonera ku lunaku lw'embaga we kwata engoma nga bwasunanga nange bwenkuyimbira we n'abagenyi baffe sijja babafulira we nawe we nange baby did you know ndasingayo okukwagala what you should know abalala sibagala singa omanyi ebaza Yesu kubanga yansumulula omulala esitaani era yansibye mu bizibu ebingi yansumulula ebaza Yesu kubanga yansumulula nze ulujegere omulala esitaani era yansibye mu bizibu ebingi yansumulula ebaza Yesu kubanga yansumulula. Yesu yansumulula era Yesu ntegeeza nti gwe mugga gw'amazzi gwensana n'enywa tondaba look at me now look me